basasidde nnyo bannayuganda naddala abagamba nti bakalimagezi naddala abagamba nti bannabyabufuzi ndowooza ekirwadde kitulina nga bannayuganda basinga obungi nga saawuddemu wekwebuzaabuza nga abafuka banaaba ng'ekituufu bakimayire nga bakyebuzaabuza lwaki njogera bwetyo nti buli omu aba ayagala omuntu gwabuze ekibuuzo akiddemu nga bw'ayagala ne batamanya nti mu kuddamu ebibuuzo buli muntu alina enziramu eyejjaddamu ebibuuzo okusinziira kiki kyalaba ne kyasuubira ekigenda otuukawo ekyabasinga obungi tebakimanyi kati ndaba abantu bangi nnyo twali tumanyi nti ekintu kino kiwedde naye mukiremeddeko olw'ensonga tukimanyi nti Museveni ye bw'ati bw'akola akozesa nnyo abantu abalina endowooza empewufu ndowooza mugimanyi oba abaweefu b'endowooza n'abaguza kye baagala bo ne bakitwala nga bakirina okukyagala nga bakiguza omuntu bw'otunuulira abantu bonna balemedde ku nsonga eno mbuuza ofa kino ensi tagenda kubulira lwaki olw'ensonga tukimanyi Museveni yagala kukozesa nnyo abantu abo abalina endowooza empewufu nga bo we baagala okuyisiza buli nsonga ekyokulabirako eno social media mmere ya lombe n'ataaka abaalya buli alina essimu ya buyonjo osobola okukola ky'oyagala bw'obanga okirinako information nokitegeeza abantu oliwaddemu okujja n'okikola yensonga lwaki nti abantu bangi bagenda bakubaganya ebirowoozo era abalina omulamu abantu babagoberera abatalina mulamu abantu babagoberera eri abawemuzi nga nabo balina abawemuzi banaabo babagoberera eri abatambuza ensonga bulungi naye eri ababagoberera kati bwetyo bwe tuli naye mu kalowoozo ka leero tugamba nti omusiru takusiruwaza olw'ensonga nti omusiru aba ayagala mufaanagane naye mu ndowooza ey'obusiru n'obwobufu bw'endowooza ye waba ayagala mufaanagane ensi ekyuka mu kukyuka tulina okugenda n'okukyuka kwayo kuge mazima gwali eyo alemedde ku Kyagulanyi nti awagira abavuzi b'empanka oba tabawagira abasinga obungi kyabakoze kyabatabudde emitwe njira kugamba ekintu kyambo kimu nti bw'obanga oyogera ensonga zino osooka nga n'otunuulira omuntu kigwoyogerako mufumbo ekyo n'okiteeka esayidi alina abaana n'okiteeka esayidi bw'ogatta okuba nti mufumbo alina abaana kikumala obutongerako kintu kirala kyonna okitegeera wandibadde oteeka nnyo essira singa omuntu adde si mufumbo oba nga tomulabanga na mukyala oba talina mukyala then wandibadde awoga nti ninawe tugenda okutandika okwogere naye omuntu alina omukyala alina abaana bamugatta bulungi nnyo kiba kitegeeza nti akwogerako mu konna konna okw'okunyonyera ensonga zino kwandibadde kukoma mu kkowa eryo nti tetwogerako omusajja ali kino nakino nakino ABCD as simple as that kati nga nfundikira akalowoozo ka leero bantu bangi mwenna muli mu nsi muno wootuuka ensi n'ekutabukira n'ogamba kangende nnoonya ekigulira magala eddiba mu nsi z'abamagulu meeru naye badde okimanyi nti social media kuno kwotwogera ebigambo kuno abasajja bonna basinga obungi magulu meeru abalina zi kampuni ennene era bakola ku nsonga z'okuyingiza n'okufulumya abantu okwetoola ensi yonna be bamu ku bantu ababeera ku social media zino nga bawula ebigambo byemutokomoka okimanyi nti ebigambo byoyogera bisobola okukuleetera obuzibu ku nsonga ezo ekyokulabirako yennyini omukulembeze ng'akyali muvubuka yayimba oluyimba olwamuviirako musibaga emyaka 10 nga tagenze Bungereza ekyo mukimanyi bulungi nnyo n'abalala naye mulaba oli avaayo kulumba kyago tasobola kuvaayo ku ye kennyini kuteekawo bigambo biga nti alumba abantu abo oba akakundi k'abantu oba tasobola byogera naye agezaako nnyo okusindikiriza Kyagulanyi aveeyo abeeko kyayogera tajja kwogera olw'ensonga nze ndi wano mpagira Liverpool nga tiimu y'omupiira gye mpagira kwanza mbuuza ebintu binyumira mu nsi mupiira ndowooza na byabufuzi n'abala muwagira Arsenal muwagira Man U muwagira Chelsea muwagira Aston Villa n'endala naye mubadde mukimanyi nti muli kimu ku bitundu ebiwagira akakundi k'abantu abo olw'ensonga nti kati Captain Ambad eyaba Captain yonna kati sponsoring baani era abantu abo bagisponsoringa corner flags kati zonna abantu abo bakola kibi bazifuga ne bwolaba bintu byonna kati biri mupiira byonna kati oŋŋamba otya nti govuma Kyagulanyi essaawa zino ng'olina ttiimu y'omupiira gy'owagira mu Bungereza nga naye ekola ekintu kyekimu kati ani yakuloga
Gwaluba Kyagulanyi ani yakuloga oli wase ne Asene wagira ekintu kyovumirako Kyagulanyi oli wa Maniyo ne Maniyo wagira ekintu kyovumirako Kyagulanyi oli wa Chiruse wagira ekintu kyovumirako Kyagulanyi kuga ne munsobera Abannayuganda bamulowooza lunaku ki nenga omuntu gw'olumba gw'osindikiriza ekintu tannakuga nti akiwagira tannakugamba nti aki naye ye yakugambye nti lulinga nkyali muto nina ebiga bye nayogera naye kati nkuze ensingira abulala kubanga ensi ekyuka ne mugaano kitegeera kati njala bategeeza ensonga eno nga bwe yazze kirungi tutegedde ani agisindikiriza namwe bagisindikiriza naye nga tonnanyigiriza nnyo nnyindo gireeta musaayi sooka oddemu weetegereze kyogerako kimanyi bulungi nnyo era kitegeera mwegendereze ebiga bye mwogera n'okusindikiriza omuntu omukubanga ebintu bingi bijja kuva nga temujja bitegeera otherwise buli omu ayimirire mu layini waali kola ekikwatako va ku kitakukwatako buli kintu kireke kitambule nga bwe kirina okubeera yensonga oba owagira omupiira gwa Bungereza Premier League automatically ekintu ekyo ekiwagira teri mu Uganda talina ttiimu y'omupiira gyawangira mu Bungereza taliyo kati omugambo ki olumba Kyagulanyi ng'olina ttiimu y'omupiira gy'owagira e Bungereza mu Premier League nga yewagira abantu abo ate nga ye main sponsor kati ki kyoyogerako awo tetugenda kulwawo wamma akalowoozo kawedde olwaleero katugende ku firimu eyatuleese olwaleero ndowooza kansoke mbalindemu wane eddakiika ng'emu tutandike bulungi nnyo kansoke mbakubiremu akayimba kano nyone ku tuzzi tutandike nga mweyongerako
balekere siyafe tujinunule abafa tuwasabire nga mirembe. Rest in peace Franca, rest in peace Dan Jaime, rest in peace Rita Nakenya, rest in peace Mutiawe. Kati mbutongole video etandise. Nabagamba buli muyimbi yenna ng'oyimba oluyimba lwankyukakyuka nga teruliko copyright olumpa wano njadduza nyanga ku live yo nga lwankyukakyuka siteekako za laavu siteekako zaaki. Olwenkyukakyuka ng'oluyimbye bulungi nnyo lunsindikire mu inbox yange njadduza nyanga ku live free of charge si charging muntu kasita luba nga lwankyukakyuka. Tuzze ku mulamwa katika video katandise njala tutandike bulungi. Right kuzo mwezi zili munana omwezi ogw'omukumi omwaka 2023 kasubente buli bulungi. Antegezeddwa ko ba comrades abamu ne ba organizers nti they are proposing to reorganize the country shutdown on 8th of January 2024. Ntegezeddwa ko mbategeeze bajja confirming very soon nenga buli musoko kiteke mutunge nakuzo mwezi munana omwezi ogw'olubereberye omwaka 2024 erizo kubayo country shutdown bacha proposing a date okugikonfirminga oba eneba ekola oba neba tekola. So be aware nti nga 8 January wayinza okubaawo enteekateeka oba okukyusaamuko. Kansulent tukyala wangadya otuuse mukyala nabbanja otuuse yoseri otuuse kansokenza nnyo obubaka buno obwa jjajjaffe ow'obuyisiraamu Kasimu Nakibinge tutandike video lwaliro. Kino kiddamu mwenna bannabyabufuzi bannaddiini bannabyansuula n'abantu ba bulijjo ensi bwe begenda okutyobooka oba ensi bwe begenda okutabanguka mwesuleegwa naggamba naye ng'ate mwandibadde mukola ekintu ky'amaanyi nnyo okutaasa embeteza eyandibadde egwa mu nsi. Bw'osirika n'otayogera ku bikyamu ebikolebwa mu nsi bakitegeeza nti ovunaanyizibwa kikenkanye n'omuntu akoze ekigambo ekyo. Budoboka bwade bajjajjaffe Kasimu Nakibinge. Okwaniriza Minisita wa Gavumenti wa Kampala okuba muhazara eno naye kusaba busabi ogamba omukulembeze w'eggwanga kati emyaka 3 kasooka tuva mu kulonda. Bantu bangi nnyo naddala abavubuka babakutte ne babasiba nga tugamba nti baba balina emisango mubatwale mu mbuga z'amateeka balamulwe. Naye emyaka 3 omuntu omututte mu kooti ababe tebamanyi gye bali ensonga eno erumya omutima. Lwaki tujoogerako ti abasinga abantu ba umma bakadde baabwe batutuukirira mikwano gyabwe tubeeko kye twogerako tubeeko bye tubayamba. Naye gwe ali mu gavumenti ddoboozi lituuse nti waliwo obulumi abantu be bakwatira mu byokulonda okubanga olwaleero musango simanyi lwe kyatandika kuba nti omuntu ali mu byokulonda ate guvuka omusango. Naye bwanga balina emisango tetulina buzibu mubalamule. N'emyaka 3 mingi nnyo. Nja kusaba bano bannaffe ab'ebyokwerinda ababirimu bamanye nti baboonoona mu bantu. Omuntu yenna gw'okwatidde omwana we mulirwana we muganda we omusuubira otya ate okwagala gavumenti emukutte. Essaawa ejja kutuuka mutandika okuyita mu bantu ate mutandika okubuuza lwaki abantu tebatwagala naye nga bano be babaleetedde obuzibu. Kusaba Honorable Minister eddoboozi eryo olituuseeyo ensonga ezo bazitunulemu. Abatalina misango bateebwe, abalina emisango mubavunaani tetulina kizibu. Buli omu weetikka omugugu gwe ffe tetubaako nakye tuddamu. Kwebaza okubanga ozze nompa omukisa eddoboozi eryo okubanga ndituusa. Visit the Google Play Store or the Apple. Right.
Tweyanziza nnyo jjajja w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge Allah akkingirize osobola okuba nti gw'omu ku bantu bavuddeyo okuyisa eddoboozi ery'omwanguka okutegeeza bannakyemalira. Ebikolwa byayogerako nabagamba nti abavubuka babakwata mu Buganda emikiro nabasiba nga tewali muntu ategeezeddwako bewaabwe bye bino byennyini. Tutandise kati ka video katandise wulira. Alright, mukaba laiti naye jukira. Alright. Wabaddewo RDC we Kayunga ndowooza n'akulira poliisi n'akulira ebyokwerinda mu kitundu ekyo. Abavudde ne bateeka ebiwandiiko mu mawulire nga omu ku bantu abawambibwa era n'abuzibwa emyaka 3 weddu nga bwe bamufunye naye ekyennaku bataddeyo kifaananyi kiri fake. Era bigenze mu mawulire oluvannyuma lwa akulidde oluvuganya mu Parliament omukulu Mathias Mpuuga Nsamba okuvaayo n'aloopa poliisi n'ebitongole ebirala n'alagala emmotoka eziwamba abantu omwabadde n'emmotoka eya poliisi ey'ekika kya Mwende emirundi 3 kasaze 17 ate gavumenti oluvannyuma n'egambye emmotoka eno tegimanyiiko. Naye ebyaddala emmotoka eno gavumenti egimanyi era emmotoka eno yalabiddwako ngera eri mu kutambula ekola operations. Kati mukulu mukyala Naabatulege Anita Amongi Sadolini Mama Sorogeti mukulu David Muhoozi n'abeekerinda emmotoka gye badde boogereza zimu ku mmotoka eziwamba abantu ne zibabuzaawo. Emmotoka eno yalabiddwako. Muyinza oga nti omusajja ate namba yiyi namba 17 yiyo ogiraba yalabiddwako naye mumugamba bwe emmotoka teriyo ne mu service teriyo. Mugira bulungi nnyo emmotoka yammwe, mugira bulungi nnyo awo tetuluddeewo. Era mwagenze mu maaso ne mugamba nti omwami oyo ayogerwako mwamufunye naye gwe mwafunye bakugamba nti gwe mwafunye oba gwe mwatadde mu mawulire omuntu oyo si yeye mukyamu. Kati muteeka obulumi ku bantu. Kansoke nzanye mukulu Nobert Mao bwe yayogedde then ndyoke nzanye video y'omwana tugende mu maaso. Mukulu Nobert Mao kati akulira ministry ekwasaganya ssemateeka y'eggwanga bw'ati bwe yayogedde ng'akudaala. Bano abasinga b'endaba bali mu katemba n'olwekyo famire z'abantu abo batutuukirire nga gavumenti directly kubanga abantu be balinamu essuubi tebalina gye babatwala. Balinganga abantu abalina lita 5 eza peteroli n'agamba nti ja kuva Kampala kuvuga epaka Gulu. Obusobozi tebabulina. Mukulu Nobert Mao akulira Ministry ya Justice oba ya ssemateeka. Olw'okuba nti kati wafuuka musajja wa Museveni tekikufuula nti okutegeerako kwalina kwakuvaamu. Abantu bangi bali mu kuwambibwa era bamukuttibwa okuddaala nti abantu baje batukire gavumenti ebeeko kye bakolera.
Museveni kyalina okukola kyokka kuga nti agenda kusasula abantu abawambibwa n'abattibwako abantu kirituka kyasula talina kira kuba talina buli agenda bajja kyesimanyi bulungi ennaku zino omanyi simanyi gulamu ziri ku makenda g'omiragana ga ARVs oyinza okuba wamira amakenda nga kati gakuyiwa Windows ensonga lwaki oyambala galubindi zino enzirugavu omuntu ng'oli munnamateeka nga wasoma bulungi nnyo okozesa obwongo bwo abantu twagala nnyo okola kye tuyita facial expression nagana amaaso bigo by'oyogero bitegeeza ne oyambadde galubindi z'abawuki ba holding ojja okuwa statement ng'omuntu akulira ministry nambi ekwasaganya ku ssemateeka w'eggwanga oyambadde galubindi bano abawuki ba holding oyogera ebigere bitali mu constitution naye ng'ate ogamba nti wasoma amateeka mukulu statement eno kanjiddemu ndyoke kuzanyira vidiyo y'omwana eno bano abasinga b'endaba bali mu katemba n'olwekyo famire z'abantu abo batutuukirire nga gavumenti directly kubanga abantu be balinamu essuubi tebalina gye babatwala balinganga abantu abalina lita 5 eza peteroli n'agamba nti ja kuva Kampala kuvuga epaka Gulu obusobozi tebabulina. Nyongera kutegeeza mukulu Nobert Mao former president wa DP simanyi lwaki kati oyogera ng'eyayitako wayiika Windows kyekikulu kubanga oyinza okubanga empeke z'omera ennaku zino zaakubibwa amadinisa naye Katonda talya panike kuba talya mbulugunya nedda era nze sikyebuuza lwaki mukyala Nauma yakusiiga obulwadde bw'abalwanyi simanyi lwaki lwaki Nauma yakusiiga obulwadde bw'abalwanyi n'ovulubana kati kyekikumiza ARVs ezikuye Windows okigwanira okuba nti wayiika Windows olw'okumala okugjamu empale nga togenda kufuka mukyala Nauma n'akusiiga obulwadde kati amakerenda gakutawaanya naye ojja kutereera tosobola kubanga otegeera n'olira omwana omuto ku myaka gino ng'ayogera bw'ati ekyatuuka ku taata okimanyi omaze emyaka emeka nga tulaba ku taata? Myaka esatu. Taata we yabula atya? Baamusiba. Osobola okumanya engeri owulira engeri gye baamukwatamu gye baamukimamu? Bali budde bwa kiro. Yogerako waggulu. Bali budde bwa kiro? Bali budde bwa kiro nga ffe tuli waka nga taata ali ku luddo abajasi ne bajja ne bamutwala. Okuva olutodda nga mukulaba ku taatawo. Omusajja ono yavuddeyo ne yeeyita taatawo. Yoyo taatawo oba alimba? Si yeye. Weetegereza bulungi ekifaananyi ki? Si yeye. Ate eddoboozi we baamukuwadde ng'ayogera nga si lye erya taata? Si yeye. Kati owulira otya muli okuba nga taata tumulina ebisesaawa zino? Bubi. Oddawo n'olowoozaako ku taata naye ng'ataliiwo. Olowooza basirikale ki abaamutwala okusinziira ku by'owulira? Gavumenti. Alright, ndina Lukwago Morgan ono ye mutabani wa Lukwago Martin eyabuzibwawo emyaka 3 kati taddanga mu kulabika mu bitundu eby'emukono naye gye bufuddeko nkuddiramu kati nti RDC ne DPC bavuddeyo ne babako omusajja gwe bapaledinga nga bagamba ye Lukwago Martin. So family egamba si oyo Lukwago Martin owaabwe gwe bamanyi Lukwago Martin gwe bamanyi mulala nnyo. So omwana ono ali wano mu bulumi obw'ekitalo nnyo ye Lukwago Morgan. Era nga bw'omulaba alwakwa Facebook agikulaga nti akyali mwana muto bw'omulaba afaananira ddala kitaawe talina waafaananira musajja gwe balaze. Morgan, mulanga kigwokubira oba kikyogamba gavumenti yatwala taatawo kikyoyagala okubagamba? Bagamba waba yafa bamuleete mulabeko oba sekyo wewa kitewaze bagamuleete kale bamuleete mulabeko bamale bamuzeeyo. Alright, tokaaba mukwano taata ajja kudda bagambe gavumenti eri taatawo. Gavumenti mbasaba mukomyewo taata banga mumwesinge oba mufu mukomyewo mutaje. Mu abaana bammwe bali mu America, bali Canada, bali mu Europe, bali buli ekyetaagisa, bali ku pizza essaazi, bali ku KFC. Alina omutwalo gwa dollars pocket money, batambule mu V8.
naye omusajja gwe mwajja ku ludda akawungeezi ng'atudde ne muwamba omwana we gino emyaka 5 omwana atuuka okumanya nti gavumenti yawamba taata RDC DPC ne mutuuka okujja mu mawulire ne muteeka ekiboozibozi ekifu nga muteeka obulumi ono omwana musuubira nti agenda kubeera na bulumi kimutima mukulu Nobert Mao n'ojja n'oyogera ebigambo biri bwe bityo gw'osuubira nti obulumi abantu bano bayitamu omwana n'okugira video mbali mwagala jijjayo nze nabagamba naye muligikwatamu lwakiri ndigikola ekiro negiteekayo ku mutimbagano bwe mbange ebintu bye twogera bikyamu lwaki muhakinga page lwaki musasula Facebook bajja information gye tukola lwaki mu reporting accounts zaffe kye mulina okukola kwe kujja emize gye mukola okuleka bannayuganda beetaye mu nsi yaabwe ono mwana muto Lukwago myaka 6 kitaye mwamuwamba ne mumutta ate si yekka bakibalama balita nabo Kenya n'abalamu basse nga mutubuzaabuza wano kanzire munzanye video y'omwana oba video mugijje ku mutimbagano mugijjeeyo kanzire mungizanye ekyatuuka ku taata okimanyi omaze emyaka emeka nga tulaba ku taata myaka 3 taata we yabula atya bamusiba osobola okumanya engeri owulira engeri gye bamukwatamu gye bamukimamu bali budde bwakiro yogerako waggulu bali budde bwakiro nga ffe tuli waka nga taata ali ku luddo abajasi ne bajja ne bamutwala okuva olutodda nga mukulaba ku taatawo omusajja ne yavuddeyo ne yeeyita taatawo yoyo taatawo oba alimba si yeye wetegereza bulungi ekifaananyi ki si yeye ate eddoboozi bwe bamukuwadde ng'ayogera nga siri erya taata si kati owulira otya muli okubanga taata tumulina ebiseesaawa ziri bubi oddawo n'olowoozaako ku taata naye ng'ataliiwo olowooza basirikale ki abamutwala okusinziira ku byowulira gavumenti alright ndina Lukwago Morgan ono ye mutabani wa Lukwago Martin eyabuzibwawo emyaka 3 kati taddanga mu kulabika mu bitundu eby'emukono naye gye bufuddeko nkudiramu kati nti RDC ne DPC bavuddeyo ne babako omusajja gwe bapaledinga nga bagamba ye Lukwago Martin so family egamba si oyo Lukwago Martin owaabwe gwe bamanyi Lukwago Martin gwe bamanyi mulala nnyo so omwana ono ali wano mu bulumi obw'ekitalo nnyo ye Lukwago Morgan era nga bw'omulaba lwakwa Facebook agikulaga nti akyali mwana muto bw'omulaba afaananira ddala kitaawe talina waafaananira musajja gwe balaze Morgan mulanga kigwokubira oba kikyogamba gavumenti yatwala taatawo kikyoyagala okubagamba bagamba waaba yafa bamuleete mulabeko oba sekyo wewa kitewaze bagamuleete kale bamuleete mulabeko bamale bamuzeeyo alright nsaba obyogera ebyo ng'eddoboozi liri waggulu nnyo obadde obagamba ki ogugamba ki gavumenti yatwala taatawo no tokaaba sorry taata ajja kudda gyali tokaaba mukwano taata ajja kudda bagambe gavumenti eri taatawo gavumenti mbasa mukomyewo taata banga mumisi oba mufu mukomyewo mutale ono ye mama w'omwana ono ebifaananyi si bya bba wange ekifaananyi kyamati nekiina ku ssimu simanyi lwaki bagenda nga bawuddisa abantu babalimbalimba 2020 Novemba awezeza emyaka 3 bukyangabula siddangamu kulaba musajja ono noonyeza buli wamu omusajja abuze lwaki baba bannimba mbu balabye omusajja atali bba wange bw'olaba ono afaanana oli gwe bagambye ali mawulire nze bwange mumanyi tusobola kubuzaabuzibwa musajja gwe nali mbadde naye emyaka kumpi 9 nze bwange mumanyi Mao kyokka Mao amala okwogera bw'atyo omukyalo ono akulira ekitongole ekirwanira eddembe ly'abantu mu Uganda
najja nayogera ebigambo bino uliriza Mariam Wangadya ate n'ekirala bwe baba nti baba balina abantu babanja nti bawambibwa babanje bali be bateebereza nti bawamba abantu baabwe naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nganze nina obusobozi obuwamba do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro ensonga eno ya kiwaani nze saagala kubindeetamu all the time. Yoyo omukyala akulira Uganda Human Rights Commission omukyala Wangadya ng'ayogera bw'atyo. Ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Naye Museveni mulekerawo okutta abantu. Mukyala Nabbanja eno video gyenziramu okuzannya olwaleero bwe bujulizi bwe tulina era file eri mu ICC mu International Criminal Court. Mwawamba abantu ne mbatta. Eno video eri mu International Criminal Court. But we are fortunate that Kibarama was pressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Well stated and well analyzed. So Museveni, Mohozi, Salim Sare, Kahanga Mohanga, Jeneti, David Mohozi, Anita Mongi, Atayebwa, and all members of parliaments in Uganda, however much you are trying to divert people from the real issue, you are wasting a lot of time. It is on record that since 1966, Museveni has been implicated in the human rights abuse. That is kidnapping, killing, assassinating, and it is on record. Right now, he's the one in power. He's still doing the same things. But you are trying to play around by protecting Museveni, but it's high time to let the world know the truth that Uganda is not safe. You've tried to create a lot of diversion and stunts on social media to show the outside world that Uganda is safe. But Uganda is not safe. Uganda is bleeding, and a lot of people have been missing and others have been assassinated. But the government has tried a lot to divert people, which will not work in this regime. Because we can speak our mind and we have the evidence. That's why we use social media to express ourselves and each and everything. We know all the platform, mainstream medias and some social media platforms were paid to divert Ugandans from the real cause of the struggle, but we shall keep on exposing the state and all your servants, including you and your family. Last week, the United States of America brought more sanctions to all government officials and some MPs due to the violation of human rights and vote rigging, but you are still doing the same thing. But for us, we don't have a problem with you. Continue doing exactly what you know. Very soon, we shall meet. And everyone will pay heavily. And to remind you that we will pay in dollars. No worries. Tugenze maaso. Nga tuvudde waawo, kati njagala muwuliriza omusajja ono bamuyita Haji Kaloole oba Haji Kaloole simanyi. Omukulu ono omanyi omuntu bw'ayogera ekigambo ng'akyogedde ku kamera. Mwegende njagala kunoonya omusajja ono akola luddawa, akola mulimu ki, tabanga y'omu ku basajja abeera mu safe house nga batulugunya abantu. Wovira n'ogamba nti tetusobola kukkiriza kintu kino kukita. Lwakiri Kyagulanyi tumutta. Then gwe nojja n'ongamba mufubogera ku social media tuli ba terrorist tuli batemu kitegeeza mwe batemu.
statement eno ya fulumi njagala zino ku video zetugenda tandise okupayiringa okuziteeka mu ICC abantu bano nga boogera ebintu bino omanyi bagamba nti ekiswaza omugagga kwe kutana k'entula bakwe kusesema entula nga badde ewana nti alya nnyama omukulu ono yagenze n'agamba nti okuta ekintu kino lwakiri Kyagulanyi tumugjawo that what ekyo tuyita reported speech oba premeditated speech omuntu ekintu kyakola naye nga kigenda kubeerawo nga kiri mu pipeline mwenna mwakawulidde njala kabaddiramu then tulyoke tugende mu maaso Kyagulanyi family tegenda kuddayo kubonaabona ekyo kituufu nzikanya obukulembeze buyinza obutasoboka okay yes buyinza okuganga at least omukisa gw'ensi okufuna ne bannaye mulina ebintu bemuyinza okuzanya n'okuzanya kiki ekimubeeza abo tuba tuwakati otutwalako oti ekyo kubanga Kyagulanyi tujjako ekintu mu ngalo tuba tugenze buba bunafu obweyolekera afazaali avaawo kiba kizibu wabula ng'ensi yo Mungu yamuwadde green light ensi agenda gitambulanga bw'ayagala abaana bajja kusomera gye beetaaga naye ayisobola okutisiimu muto future yinza okubeera ki NGO kati Kyagulanyi bwe byabiganya bayinza n'omuwa omulimu mu bitongole by'ensi yonna ayinza okugera okufubaira omulwanizi w'eddembe mu UN takyayina buzibu wabula ne bino akyaliwo komenti ng'omuntu bwaga nti ensi njeetaaga ate omutima gukyamukakaza ntisobola okufuga oggwanga lino abamuyinamu essuubi n'abamuyita pulezidenti obabikidde siba kyamu okubabikira nze mmanyi nkugambye omuntu yanoonya obukulembeze nga wabyaga 7 muleke kudda wano kuzannya kuleeta katemba ndi muyajja kukkiriza omuntu atule ku ntebe wali omukulu oyo munoonya mumugambe munoonya njala kumanya asibuka ludda mu Uganda tunoonya abantu abawamba abantu ne batta abantu ekigambo statement gyafulumizza ono bane bandi banga bagaya mwabeera mu safe house nga batulugunya abantu mulize bulungi bwe yayogedde Kyagulanyi family tegenda kuddayo kubonaabona ekyo kituufu nzikanya obukulembeze buyinza obutasoboka okay yes buyinza okuganga at least omukisa gw'ensi okufuna ne bannaye mulina ebintu bemuyinza okuzanya n'okuzanya kiki ekimubeeza abo tuba tuwakati otutwalako oti ekyo kubanga Kyagulanyi tujjako ekintu mu ngalo tuba tugenze buba bunafu obweyolekera afazaali avaawo kiba kizibu afazaali akola ki afazaali avaawo oyo omuyita ba Haji Kaloole oyo bwatu bwe yayogedde wiiki eno yennyini twagenzeko mu mambuka ga Uganda ndowooza twagenzeko mu mambuka ga Uganda tutungeragera mu mambuka ga Uganda kansooke mala okuyisa obubaka buno nabagambye abantu mwenna abali mu kulaba enkuba eno etonnya n'enkuba si ya bulijjo nakibagambye si ya bulijjo najje babigane bagamba ebikolobero ebyakolebwa mu kitundu eky'Ennamboole omuli okusaanyawo embuga n'ebintu ebirala akabenje ako akagudde awo tekabadde ka bulijjo n'ebira bikyajja bingi nnyo bye mugenda okulya mu bitundu ebire bya Uganda naddala mu Buganda wano mugenda bbula naddala mu Buganda wano yennyini gwe batwalaganya akimanyi nti essaawa ye eweddeyo tobula baayagala bamusabire buli kaseera akabenje akagudde namboleke mwalabye si ka bulijjo ako balipootinza abantu 12 n'abantu bali 20 abaafudde almost mu kabenje ako naye kyonna kye kiri mugenda kutandika okulaba ebintu bitali bya bulijjo ng'ensi bwegenda okukyuka naye mujja kitegeera nti eyatinkula empewo za Buganda nazo tezitudde eyatinkula empewo za Buganda ku nsozi gye zaali mibira gye zaali embuga ze mwokyezza ne muteeka buli majini aga buli kika mujja kitegeera mwegendereze nnyo ku nkuba eno etonnya ne bimugenda okulamuza okulaba ku bintu mutalabangako ekyo kyo njegadde kibagamba kano akabenje mwakalabye saagala kaddamu nnyo saagala nnyo kaddamu kuba mwakalabye naye katuddeyo mu mambuka then tulyoke tukomewo mu mambuka njagala muwulize omuvuunuzi eyabadde avuunula akatambi mu lukuŋŋaano lwabaddeyo ng'era kitegeezebwa siteeti yabadde egobayo abantu muwulize bavuunula mu lulimi lwawo ne bavuunula mu Luzungu ne bavuunula mu Luganda ne mugenda kuwulira ebigambo bino then tusooke tusimbule vidiyo etandike bulungi netiwaaka bajja gikwatamu tebagenda girekanga bweri muwulira bulungi nnyo Camarade número 2 no
mwaka 2014 abakulembeze bajja wano ne mukanya teri addamu kuyingira mu paaka mukomaawo. Leaders of this country came here and he agreed that no one should enter that land. One minute. Ati mukulembeze w'eggwanga pulezidenti waffe alagidde buli eyayingira luvannyuma lwa 2014 Now, the President of the Republic of Uganda, President Museveni, has commanded those who entered this land before that time should leave right now. Those who entered after 2014 should leave right now. Uganda President Yoweri Kaguta Museveni wajani yo magotoni ngoma pa chate mwagali bario kapara ngwen mepina nyim mumierbo ao kapa ekyokubiri The second issue. abaliyo mwenna fanesaawe eno amagye gayingira bwe banaakusangayo bajja kugoba bwe banaasanga ebirime tebajja bikwatako bwe basanga amanda tujja kugoota bwe tusanga embaawo tujja kuzoota. Ekyalo kye mulimu kiringa kutadde mu nnyumba. You're not a man, you're not an actually. It's like you're Mr. That house. Ekyokola kiki osooka n'oddayo gy'ovudde n'olinda n'okolole ensi gyabwe mulyoka mukomawo. Olaba tuusi nabbi baganda bamwe babatirawo bye batamanyi. Your brothers will kubanga ekyasooka bagulabeyo tebakuguza ttaka lya gavumenti olivaamu. All right.
okuva byatuukawo ebintu ebyo wiki namba teri TV Kebere radio mu Uganda yayogera ku nsonga ezo wadde balitayo ka footage aka 30 seconds tebakireetangako. Eno meeting yatuuziddwa ng'oluvannyuma Abaganda abasukka mu 120 bamaze okuttibwa tebannakyogerawo ku TV. Omwami bamuwadde ebiragiro Museveni amugamba nti buli muntu yenna ataasangibwa mu kitundu ekyo ekyabamaddi apa mu 2014 tateekeddwa kubeera mu kitundu ekyo. Ezo order from above Museveni yaziwa. N'agamba nti kati amaje gagenda kutandika okutekinga over. Bwe basanga alinako ebirime ebintu byonna bagenda bitwala babijjewo. N'agamba nti bw'obanga toli mu maddi oba toli mu kyoli toteekeddwa kubeera ku ttaka eryo buli omu adde gye yava kubanga muli bagwira. Kati kansoke mbuuze mukulu Museveni. Di Munnayuganda olwabeera omugwira mu nsi ye. Waliwo etteeka nti abantu abannayuganda abamu tebateekeddwa genda mu bitundu birala. Kuba Abaganda bagenzi gye bali bakolera bizinesi nga tebaguze mataka mwabasaba nti 120 naye temwayogeddeko wadde n'omuntu n'omu. Mwabatemyetemye ne mubookya emiramo ne mugiwembwa. Era n'ono akyogedde nti mutakola kye tubagambye mugenda kuttibwa nga bannammwe bali abattiddwa. Ekyo mukiwulidde mu video. Kyokkola nti zino video basobola zizanya ku TV e Uganda. Omusajja ge mu video nti mugenda kuttibwa nga bannammwe bali battiddwa. Open da kyogedde era tekimusimatuse. Kuba bino tebasobola bizanya ku TV Uganda de ku radio kuba tebabisobola bizanyayo. Ne kati gobo ogamba nti abantu abaliyo abagenda okunoonya ensimbi bonna bagwira bafulume ekitundu ekyo. Kiki mwagala okukolayo? Mission tugimanyi bulungi nnyo gye mwagala okukola. No problem. Ffe tujja kugenda mu maaso n'okubalabisa. Awo tuvudde tukyali nno tetunnatandika information bannange. Naye ndowooza mu butongole katugitandike. Mbatumiddeko bamemba ba parliament mwenna abagenze Rwanda mu games naye nze mbuuza ssente z'omuwa omusolo ku mizanyo gye mugendako giyamba ki eri Munnayuganda tegirina okuggyako mugenda kwepiica nakukola bye mwagala nga mulese ensonga enkulu mu ggwanga wano. Mukulu Mathashi Mpuga oludda oluvuganya ne bakulembeze banno mwenna mwatusuubiza nti mugenda kudda mu parliament until further notice nga avudde Roma nga baleesa abantu baffe abawambibwa. Mwaze mu parliament ne musoma report ne mudde ne mutuula bulungi nnyo. Ekyo kijjawo nti abantu baffe be twabasaba babazizza nti nedda. Kumwe naffe abantu ani alimba. Kalo lwaliro kambategeeza. Kino kiddamu bakomredi mwenna be tuli mu struggle n'abaagala enkyukakyuka. Ne bagamba teweesiganga munnabyabufuzi era tobeesinga ku munnabyabufuzi. Baganda ffe mwonna abagala enkyukakyuka ngenda kabatemateba muntu yeneddamu okwogera ku kigambo kye bayita member parliament oba wa NRM oba wa FDC oba wa JEMA oba wa National Unity Platform. Nti bana kye bagenda okukyusa ku ggwanga tekisoboka, it is impossible. Teri munnabyabufuzi nga member parliament alina kyagenda kukyusa ku byobufuzi tukujjako mu 7 tekisoboka nkibagambye olwaleero. Era kati openly okutandika n'omwezi guno nga kugenda kutuuka wakati ngenda tandika kati kuba buli omu nga sina gwe neebuuzizaako. Mukulu Mathashi Mpuga ku Lwokusatu najja n'ensooka n'ensirikamu nenjala tegeeza eggwanga nti omukulu ono ku lunaku olw'Essande nga nvudde ku live omukulu ono baamukukusa ne bamuyingiza State House Entebbe ng'omukyala muvuga ennyiri yenna abatulege Nalongo Sologeti Mpogola Anita Among yamutwala mu State House Entebbe. Museveni gye yalina appointments empitirivu okusinkana abantu wabula appointments zonna zaasazibwamu ne bayingiza big fish ne bagiyingiza mu State House. Omukulu gwe bayita PPS Museveni gwe bayita Omona. Waliyo ba investors wali abantu balevudde n'abanene mu government abakulu bali bazze okulaba Museveni ekiro. Ono bamuleeta Anita Mongi yajja kennyini amwevugira n'amutuusa ewa Museveni ku ssaawa zaali 7 ez'ekiro ne bakyusa buli kimu kikyaliwo ne bayingiza big fish ne bayingiza ne batuusa okuteesa bye baateesa byonna mu bye baateesa. Mwe muli mukimulabyeko mu mawulire nti bagenda kutuula
balabe abantu abasiba mu makomera abatalina misango minene babate abakyusa balaba bajje mu army court or military court babateke mu civilian court abatalina misango bate zimu ku discussions kubanga abantu balina okuyisa ebintu bya Museveni mwe muli ki mwe muli nti Museveni yatasobola kuyisa supplementary budget nga boludde oluvuganya tebali era bakikoze bulungi nnyo ne bajja ne batula supplementary budget teneeyita okumanya mu basajja mu muli baffe buli lwabeera supplementary budget bweyita wabeerawo kye tuyita minority report minority report ya lipoota ewandiikibwa ku lw'abantu abatono abali mu parliamenti nga bagezaako okulaga butya eripooti y'abangi eyise ekakasizza ebintu biyisiddwa ebituli ebigirimu n'obutali bwenkanya mu lipooti eyo omusajja eyabadde alina okukola minority report eyo ye Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi y'omukka kundi akasinkana Museveni on a weekly basis era yabadde alina okusoma report eyo bamuwadde ensimbi empya n'enkadde n'atasoma report Muwanga Kivumbi vaawo ogamba bantu minor report wagisomye mu kuyisa supplementary budget eyo nga mmaze okukola emivuyo gyammwe gyonna wiiki namba wasomye minority report eso eraga butya supplementary budget yene ebituli byaliwo zitakkirizibwa kuyisibwa wagisomyeko tewagisomye kubanga Museveni yagambye temugeze ne muyisa minority report eyo okulabisa eggwanga nti fu era buli kimu ne mukiyisa mwekye mwakoze ng'ono mumaze omuyisizaawo ebyabwe ne babagamba ogende e Rwanda abala bali ku livu basindise bweru okuli mukulu Ssemujju Nganda ali bweru Lubega Sseggona bagenze bweru ekisinga okusesa buli muntu gwe bawadde livu yennaku 20 buli lunaku bamusasula $720 buli lunaku lwamala nga tali mu parliament agenzeeko okukyalako gy'agenze bamusasula $720 ze almost $2 million zaafuna for 20 good days kusereza omukulu emaze okuyisa ebintu bino mukamwongere Kyagulanyi Ssentamu nze njala kusaasira anti abantu bano bagezaako kutta political career yo nga bwe nze mbyogera nti baagala kusula okufuula omunafu era nga kyekino ku nteekateeka mpoga ze bamukwasa okufuula national platform nawo omunafu bakumalemu amaanyi bakuteekemu isolation ekyo bali mu kukola kati nze nabagambye seetaaga kumanya muntu yenna kino nakibagambye era nza nkibagamba tetulina muntu yenna mu parliament okujjako ndoza ayinza okuba zaake n'abantu balinga 3 balinga bana abasigadde bonna bafu sente bazibolo era mukulu Kyagulanyi njala kutegeeza president omukyala gwe bayita Margaret ndakuwa mala okulaba amannya gano mwegendereze nyinaku zino nkulaba kuli kumpi nnyo member parliament amuyita Margaret ki ndakuwa mala okufuna amannya kolindako manyi ebintu bino mbiteeka mu mutwe mukyala oyo Margaret ndako mala okujjukira amanya gange wano mala okujjukira amanya mukyala oyo ennaku zino okubeera ku lusegere nnyo ngenda gafuna wano omukyala bayita Namugga Margaret president waliwo omukyala gwe bayita Namugga Margaret era wa national platform taata mbadde ngenda mujjako network mujjako yaki temugijjako muleke njogera ebituufu so Mr. President wa Kyagulanyi Ssentamu omukyala we Margaret Namugga Margaret ennaku zinabadde akweriraanya nnyo era ng'ayogera nnyalivu kuma taata ogw'omusuta nawandagala mukyala Margaret Nanyonga wakasinkana Museveni enfunda 2 wiiki ewedde era ne bakuwa ensimbi ng'olina mission y'okusipayinga ku Kyagulanyi waguze n'ennyumba emunyonyo yakakalina eriko n'amaduuka kalinga ka shopping mall era n'ogenda mu kibanda ekyomu ekyo owa NRM mu munene ne bakuwa V8 mpya ezo ziti TX V8 mpya mu kibanda ya white kuba motoka yali yafa
era mbizibu wayanjuddeyo nti tolina mmotoka ate bakubanja ne bakuwako ne milioni 9 mu cash ne bakuwa ne sente n'ogula ekizimbe ng'oli ku mission ya ku spying ku Robert Kyagulanyi Center ne bage kati ngenda batabukira tetujja kukkiriza kufiirwa president waffe nga mwe muli ansimbi so mukyalo Margaret Namugga Mr. President mutegere bulungi ogomoso gwa nawandagala ate njagala kuba manyo oyogera nnyo njagala oveeyo je wenna kusanga na ku platform ngo oyogera nja kwambala ne biranja byogera so Mr. President whenever you are omukyalo Margaret Namugga mwegereza ali ku mission sente yazifunye nagulako n'ekizimbe Munyonyo lwamwe ne motoka mpya ya V8 ina mission gyaliko kugwe ngo omuntu n'ebiyama bya pate byawayo wa Museveni already babirina tuvudde wao omukulu yaddaina okusoma minor report muwanga Kivumbi teyagisomye on orders of Museveni era bira ne biyitondezo mbitegedde bulungi nnyo tugenze maaso era tobera surprised nnyo omukulembeze wange very soon ng'owulidde nti ono musajja gwe bayita Abedi Bwanika already bamaze ddo muteeka ku lukalala bagenda ofuna minister muri shuffle ejja oba mwaka gujja endoza ndi mujja no ali awo kubanga already bamaze ddo mu indicating yabagamba nti nzo okukola kyamuyini kinjagala mukole njala mumpo wa minister mumpene sente ono yogena musanga ku list yaba minister bagenda okulondebwa ngo bayita Mogalatia agenda kubeerako era akabinja kyovula nti bano bavuganye ekintu kya 2026 mu kifo ky'okukunga abantu bagende beekalakaasa olw'ensonga nti yose lyabasuubiza bonna nabagambye nti omukyala Joyce Baagala n'akabinja kakabakazi batwala bonna abakazi 20 basinkana yose last week era buli omu n'avayo ne tuli ensimbi bonna nga ba national platform 20 nga bakulembeddwa omukyala Joyce Baagala bonna bagenda era ne bamusinkana mwenna bamanyi amanya njagaleta after ne Joyce Baagala we bali nyomulimu gwokola ogwokulya mu nsi y'olukwe na Aisha Kabanda mwe bali kola mulimu ejo okulya mu mukulembeze olukwe n'okulya mu Bannayuganda olukwe era yabasuubiza nti kuje nabategeezaako balina ebagirindidde kuje nabategeeza bwe bagirindidde nga bagenda kumachinga nti bavudde wa Kyagulanyi era Museveni yabasuubiza nti kyonna ekijja what come may balina okudda mu bate baze mu parliament buli muntu agenda musasula sente ze ez'ekisanja ekijja oba agudde oba tagudde bo bakole kye balina okukola bino byenjogera mujja birabanga bikomyewo agenda basasula sente ze ez'ekisanja kiri ekijja ne baba bagudde kasita mukolera ekintu kimu okuyizaamu national platform wabalina kye balindawo very soon oba ku change ono nga bagenda kukyusa mukama waabwe bagenda kumachinga nga beemulugunya kubanga olwo bakisetinze dda mu meeting zaabwe manyi mwagala mugenda kunnumba wamu abalya mu ngalo z'abasajja bano abakazi naye nze sitya ndi kukakonkako kkubo bwe kakkoona amagenda tokawona madda bino byenjogera bijja kudda ate mujja bisangawo kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo alina kukozesa memba ba parliament era teba muntu yena ayagala nkyukakyuka addamu kwesiga mu nabyabufuzi gwe bayita wamemba ba parliament kuba bonna bafu bagenda mukitegedde bulungi nnyo abo bo mbavuddeko saagala bamalirako obudde olw'ensonga nti obudde tulina butono ate nga ebyokukola tulina bingi nja baddira olulala njagadde sooka bayisaamu eggaali eyo mutegeere nti ne pressure gye babadde bataddewo ku kubanja abaganda baffe bonna abawambibwa era bwe tutagikumba muliro wali ku parliament floor ebeeyiseewo kubanga mulabe statement Mao gyakoze Wangadya gyakoze omusajja oli David Muhoozi gye yakola ne ebitongole bya gavumenti engeri gye byogera mbibala tulensonga ati bo bamala dda okuba nti bakwata abantu beneka nka bateme namwanduka yatema omusika n'aboluganda mulumbe wandikola ekintu okulumya omuntu weponoowozekanga oyambe muyambe ekkiriza Museveni bw'oba toyagala kunaaba yes owunya era semateeka gagamba nti oli wadde bw'obutanaaba naye ate bw'owunya abantu b'owunyirira baddembe okukunaaza mu kawaayiro ke kamu akasemateeka ako nti oli wadde bw'obutanaaba naye bw'owunya n'owunyirira abaliwo ate abaliwo balina eddembe ate b'okkunaaza olekeraawo okuwunya osasudde ba MP okudaivatinga abantu bajja mu kubanja abantu tosobola kudaivatinga social media tosobola kudaivatinga ba activists tosobola kudaivatinga ba foot soldiers tosobola kudaivatinga Bannayuganda abakonshominga obutemu obuza obwakuva 16 badde okola mpaka olwaleero nga nakatulina records weziri eziraga nti abantu bawambibwa battibwa nga ne prime gwe bayita prime Saba Minister
It is on record na confirming okukwatibwa kw'abantu n'emisango gye bavunaanibwa ne battibwa. It is on record balita nabo Kenya aba Franka sente zaabo bonna battibwa. Era evidence kati nebo no sasula ba mpuga no sasula ba MP no butayogera no sasula TV radio stations n'abantu no sasula stance diversion buli kimu n'okikola tosobola sasula gogo kujja bintu ebyo tosobola kuzanyira ku windows z'abantu ogyemu information ebalimu nti ogikyuse no just wano toyagala kunaaba wefuiddeko perfume onyene embere eriwo nti owunya bulungi but perfume kanataninga nagetinga closed connected kukuwunyako ekye bayita ekivundo kati gwe gulaba politician as if nti information ogijjewo tosobola kujjawo information weeri era mu archive egenda kubeera otegenda kuvaawo ekibayita obukadde magezi naye nga n'embuto wali ogayina bw'oba wali muwutta era osigala oli muwutta abakulembeze abawutta beewuttaza nnyo ne balooza nti bategeera nga tebategeera ku myaka gy'oliko egy'okulonda amagi n'okwera ebijja gw'okyalowooza nti ensi ekyaliwo oli mwalonderanga amagi no records weeziri buli kimu ekiri ensi ejja kitegeera mukitegedde bulungi nnyo kati bamemba ba parliament mulye ssente babafu muli kimulye mufuwe munyampulokoke mukole mwagala ne records weeziri mukama mwabo wa ssente yazibawe ne mujjukire temusobola ku bribinga bongo baba na Uganda mwagala genda mukalu kye cement kanaabayo ekyo nkibabo kye cement kanaabayo naye abantu mugenda bagamba kikuba yito okuwoza no yanika mu ttaka okutto olugoye olweru oguze omo oguze detergent olunnyiso olwozezza lutukudde n'omanda olunyika mu ttaka mu bisooto oba oyozezza nedda out of the war. Mwenna abakyala n'abaami Abaganda buno bakabonga balamusiza bataata kansuye muri bulungi bwe babuulira omwana waabo bwe nga womunaku amatu okunkomula mumpulirize bulungi abakyala n'abaami Baganda bwe babuulira omwana owaabo bwe nga owomunaku amatu okunkomula kitegeeza ki nti bwe tubeera mu maka ga foomo mubeeramu abaana abamu batali ba muntu mbweza mu maka ago naye nga ayinza okuba akulinako Oluganda oba nga balinako Oluganda oba sina kindi ng'ali mu maka ago ye step mother ba step father ebiseera ebisinga boogera bulungi nnyo eri abaana bano bababuulirira mu mbuulirira ennungi okubakuza obulungi kati gwe batasobodde kubuulirira oyinza okubuulira pega wa ntebe oba oli mu kisenge ekyo oba olidde wansi nga babuulirira omwana oyo naawe amatu okola ki otega nti ono bamugambye ekigambo kino okitwala kyebabuuliridde oli omuganzi gwe atali muganzi naawe okitwala wewava okunyonyerako olugero nti bababuulira omwana waabo bwe nga n'omunaku amatu okunkumula banyabo ne bassebo Abaganda njagala mbeere beegendereza nnyo waliwo ekitta Baganda ekitambula Baganda bammwe 10 n'omusobyo batiddemu apa tewali TV wa radio boogeddeko okujjako omusajja video gyenzannye eno video bakagala ogijjako emirundi esatu kubanga bino bitebagala byogera ku TV waliwo ekitta Baganda mu malwaliro omuli Mulago Kawempe Kiruddu buli Muganda yenna alina erinnya Egganda kasita olwalire Kawempe Kiruddu Mulago ng'erinnya ly'Oganda eddagala lye bakukuba lye balina okukuba bakukuba tayimu zifiri era ne bakusiibula wayita akaseera mpawe kaaga abeewo ne bategeeza abooluganda bakona b'emikwano nti munnaffe ayiseemu okuziika kwa lunaku gundi naye ng'ekikusse eddagala lye bakubye effu n'ekigendera ekyokusaanyaawo Abaganda kino bakikola nga bayita mu basirikale aba SFC abatujju abeeyita abasawo e Mulago nga te si basawo kuba bakolera ku biragiro bya Museveni ekyokusaanyaawo Abaganda nzize mbagamba ebigambo bino naye nga mwewuguusa naye bajja kumala bamalawo omanyi babagamba embuulire tefa yonna omuntu yenna ng'omanyi oli Muganda ng'olwalira Mulago Kiruddu Kawempe weegendereze nnyo eri ekitta Baganda buli aye atwalayo nti mulwadde eri ekijja mu mbuto eri ekiggalanda
z'abakazi oba lwe mulindi okusoosa okuzaala bakuggala endanga tomanyi mumpulidde bulungi mbagambye naye temuwulira embuulire tefa yonna awo tuvuddewo mbategeezezzaako mwebereremu ekugema n'okusibaga kukyagenda mu maaso era kuli wammwe mu Buganda naye temugguka mubeera mbyakwepica kunywa mwenge na kutambula byebyo awo nawo nvuddewo olunaku lwajjo mu ggwanga ery'omulirwano erya Zaire enkadde tuyita Democratic Republic of Congo wabaddeyo okulya n'okkomba essowaani by the way kansooke mbategeeze omuweereza wammwe omuntu wa wansi pato Uganda batumiddeko n'abagamba nti abaagala nnyo akyayina embeera gy'ayitamu n'ebintu by'atereeza n'abasaba muwe akadde katono nnyo ajja kuddamu abatuuseeko program 300 bayita 336 ne programu endala abagambye muwe mwakadde akyalina by'atereeza nga mumanyi nti embeera zino omuntu lwatujja netwogerawo ne tulina ebizibu bingi nnyo lwakuba tetubibagamba mutulaba wantulemedde ku struggle ne tulina ebizibu bingi lwakuba tetujja bibagamba no ku social media tusirika naye buli muntu asanga ebizibu by'okusinziira ku kikyaba akola ki kyaba ayitamu baganda ffe bangi nnyo era abaweereza batiisibwa ondere besisi onajja nakubira essimu n'akutiisa onakusindikira message n'akutiisa olina gamba osaze okufiira mu diaspora olina akutiisa n'omugamba no okufiira mu Uganda okufiira mu diaspora kisigala kye kimu kati ntuga katusale otweyiweyo omubiri gwaffe tufeere mu kiggwe nga tulwanidde eggwanga kubanga betwandi bali tubeeramu essuubi abandi badde boogera ensonga zino munnange beesudde gwa naggamba tebaagala kwogera nsonga zino bagenze Rwanda bagenda mu America bagenda kukola ki kati ani agenda okwogera ensonga zino nga ku TV ku radio abasajja abaliko babajjamu obwongo ne babateekamu obwogi kale abatumiddeko pato Uganda omuntu wa wansi ensonga lwaki mpitiddeko mu Congo omwezi ogwa November ng'otandika nabagamba nti era abasajja n'abakazi ba Indigenous Ugandans abali basukka mu 18 battibwa naye tewali bakyogerako era emiramano negiyitibwa mu nnyonyi negisubwa mu Uganda olunaku lwajjo wabaddeyo okulya okkomba n'essowaani mwategedde nti endagaano eyasibwa wakati wa Congo n'amawanga ag'oluse lwa East Africa omuli Uganda Kenya, Tanzania, Sudani, Burundi, Rwanda ne Congo bagezamu giteekamu Congo yabagamba musibe mu biba mu muddewo mwakamanyiro kasusisi kyabaagala wano kumbe Congo yali yeekengera dda mission y'abano nti abalimu basinga obungi baali baakamano badde baakavaayo ennaku ntono nnyo bwe bati emmundu yasekebuse ekonge emmundu yasekebuse ogenda okkakananga abasajja ba M23 abaduumirwa Pirato ne Yoseri nga n'omuwensimbi nyomu ku bo ye Pastor Mujingo bafiiriddwa abalwanyi 300 nkiddamu embo okuva bana abasajja ne bavudde Congo olunaku lwajjo emmundu yasekebbusi mumanyi kye bayita okusekebbuka ku mmundu baakubye omusajja ayitibwa M23 abasajja 305 gyemirambo egikunta lwagenza okukomekkereza ng'omu ku bakoddomi ba Pirato akwatiddwa mu kulwanagana okuno okw'amaanyi lwagenza okukakkananga omukoddomi wa Pirato omu akwatiddwa era ne bamutwala ayitebye baakunyizza mukoddomi wa Pirato ne bamunyiga obulimu okutuusa lwe yayogedde bute bayingiza ebyokulwanyisa n'ebyuma ebibega ebya software owa Pegasus n'ayingira mu Congo era n'abalagirira wa gye bamusimba okuba nga bali babega gavumenti ya Congo naye nga ebintu bino bali babiyingiriza mu mmotoka ezitunda kasooli omukalu n'ebijanjaalo n'ebintu ebirala era bibyo kimu kyebalagiridde ne bagenda buli kitundu gye bali batadde ebyuma ebibadde biketta ne babijjayo era tebagenda muzaayo era naye bayinza omunyigirayo n'afiirayo kati ekiri mu Congo kitokota si kisaanikire olw'ensonga nti mukulu Pirato yakoze loosi ne mukoddomu we n'alugenderamu bujingo omu ku bafanda members abafandinga n'endooza yakoze loosi wepo ne Yoseri tibahabulwa n'akabinja kaabwe akamma 23 babayisizza bubi nnyo naye nga ate mujjukire naffe bannayuganda basinga obungi babakubiramu ne babattiramu kati nno kati katugende ku information endala eyatuleese bano n'abakungu be mbadde njogerako be bano bagenze alright bade bankolektinze mwana amanya egoleti namugga bana bantu mbadde njogerako abavudde mu Uganda ogenda
wano mama Sadolini nga bamaze okukola enteekateeka yaabwe abasiibu ne bagenze ekigali okukola emirimu gyabwe egy'okwepiica kuba tebanaki kiwagira ku ggwanga kambazannyira akatambi kano wano mangu tugende mu maaso wano nga bagenda. For this competition, remember we are a defending champion. We shall do exactly that as a team. You must protect the integrity of this country. And remind you of my communication yesterday. I don't want to say it now. Protect the integrity, the name of Uganda. The name of this country is very important. Honorable members, and now therefore, awo tewali kira kye bagenze kukola. Buli abadde epikira munne bagenze kwepiikira Rwanda nkiddamu. Tebalina kye bagenze kukola kiyamba ggwanga. Buli abadde epikira munne n'abalina contact seri bagenze kwepiica. Mwepiice ne mujja kunnyonnyola lwaki ekigambo AIDS bakiwandika mu capital letter si mu small letter. Mugende mwepiice tetuwali buzibu. Mulisereza omusolo mugende mwepiice. Empeke ziri eziwa Windows weziri mujja zimbira tewali buzibu. Mugende mwepiice mubere kusembizo mu omusolo. Tewali kyakukola. Kati tugenze ku nsonga endala. Era njagala kukubiriza omulango gutakungula. Mwenna abasajja n'abakazi Abaganda mumpulirize bulungi nnyo. Abasajja abakazi n'Abaganda ne bannayuganda mwenna abali mu Uganda njagala mumpulirize bulungi nnyo. Nnaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2023. Bw'obanga oli muna Uganda ng'olina ettaka mu Uganda okusingira ddala mu Buganda nkusaba maama totunda ttaka tomanyi kya bugagga kiri mu ttaka lya Uganda. Totunda ttaka tomanyi kya bugagga kiri mu ttaka lya Uganda. Uganda eno Abangereza bagikolako dda okunoonyereza mu myaka emikadde ne bagizuula ng'etudde ku by'obugagga ebitokomoka mu bungi obw'ekika ekya waggulu. Era bakola okunoonyereza makizuula nti ettaka eriri mu Buganda lirimu ebyobugagga ebimutamanyi bungi. Kati gwatunda ettaka koza kamanyi ng'akoza n'owebbwa otunda bya bugagga. Buli kitundu ky'olabamu Yoseri ng'ataddemu gwe bayita omulaalo nga bagobako abantu ku ttaka. Taata maama wootuddeyo bakujja ku ttaka bakujja ku zaabu bakujja ku uranium bakujja ku mafuta bakujja ku gold nkiddamu. Buli kitundu woolaba Museveni waatadde Abanyarwanda waaguze n'asenda abantu. Asenda abantu nga buli kyasenda akimanya ekiri mu ttaka omwo. Uganda etudde ku uranium. Uranium akola ebyokulwanyisa zisa byalo n'ebintu ebirala. Kiro emu ey'ekintu kyenjogedde egula buwanana bwa nsimbi. Kati Uganda etudde ku mafuta, etudde ku golodi, etudde ku diamond, etudde ku buli kintu kyonna eky'obugagga ky'omanyi. Naye Museveni akimanyiko nga ye kubanga Amini n'Obote n'Abangereza baali bamala dda okukola survey eraga ebintu Buganda ne Uganda byetuddeko. Kambalage muli okamutegere mu batunda ettaka. Kansoke nkulage wano. Wano wogenda okulaba ewali kyenvu bye bitundu omuli ebyobugagga. Then njikulage wali mu full swing nkulage. Eyo kyenvu gyolaba mapu nga bweri. Eno Lake Victoria eriyo bakayanja kyakali awo. Kati wano olaba wano wonna bino bya kyenvu bya bugagga.
Ebyonna bya bugagga Uganda kwetudde. Eno wano wansi lindako eyo yeggwanga Uganda litudde ku bya bugagga byonna. Eno DRC Congo mbukiika kono, wano Kenya, wano Tanzania, waggulu eri waliyo Sudani. Eyo ye map ya Uganda. Kati kankulaga oli okwakakase wano nga bakyusizaamu kkala ekulaga ebyobugagga ebiri ku ttaka lyonna ly'ogamba oba ly'otamanyi. Wano wogenda okutiira. Eyo ye map oba kwe kunoonyeza kwe baakola nga basinziira ku banoonyereza by'obugagga biri mu ttaka. Kati gwe atunda ettaka, Museveni ettaka lyakugobako, omanyi lwaki akugoba ku ttaka. Ebyo byonna byolaba mu kkala eya bbulu, pinki, guliini, yellow, red, biki byonna. Eyo zonna mineral resources ezijjudde ku ttaka lyammwe erya Uganda. Ezo mineral resources Museveni kyatajja kugamba, parliament kyatajja kugamba, omuli amafuta, copper, gold, byonna mafuta, uranium, biki byonna biri ku eyo map yo kala zolaba ezo. Ezo kankusomeremu wano katono ndyoke mbasomera ate full details nga tonnatunda ttaka. Eno yakolebwa the Uganda National Airborne Geographical Program, the Department of Geological Survey and Minerals Entebbe Uganda. Yakolebwa Department of Geological Survey and Mines Entebbe Uganda, ne Peterson Grant and Watson Limited, Toronto, Canada, nekolebwa Geo which Nedrin and the Netherlands, nekolebwa Earthworks BVW Draft Netherlands. Zezo company nya ezali mu kunoonya ebyobugagga bya Uganda ebiri mu Uganda ku ttaka lya Uganda. Kati kamba somere mujja kutya mu abatunda ettaka lye babagoba ku ttaka nga mudduka temanyi kye babagobako. Bakugamba government start uranium exploration across Uganda. Ndoza mukiraba. Government bao bagenda ne batandika obbinoonyereza gwoli eyo otunda ttaka odduka, otunda ttaka n'ettaka lye bakugobako tulimanyi. Kati kankusomere bulungi olyoka owulire. State Minister for Energy Oprot Okasia comes through Sticky in Zimbabwe where uranium exploration exercise was launched. Bagambi nti Minister Ombezi akwasaganya amaanyi wa Minister of Energy kale katugebe nti muli amasanyalaze n'ebintu ebirala ng'agezako okuyita mu ku Busaka mu kitundu ky'e Zimbabwe eno gye balonkinga okusima uranium. Kati maama ave Zimbabwe oli Kadaama, oli Sekadaama, wagenda kuba kyeyo, oli we Zimbabwe, munnanga gye babagoba ku ttaka, okimanyi nti ettaka lye bakugoba okuba nafu 15 oli ku bugagga naye ng'ettaka baali kugobako. Wuliriza bulungi nnyo. The Minister of Energy has started a new effort to explore and evaluate the status of uranium deposits in part of the country. Bagenda Minister ow'ebyamasanyalaze batandise okukola enteekateeka ey'okutandika okunoonya n'okuzuula wepo n'okutandika okusima ekyobugagga ekiyitibwa uranium. Era baga State Minister for Energy Okasia Oprot launched the latest effort on Wednesday in Zimbabwe district. Zimbabwe is one of the districts believed to be having the high concentration of uranium minerals. Bakugambye nti minisita ono yatandiseewo enteekateeka empya ku lunaku lwokusatu okuba nti batandika okukola enteekateeka mu district y'e Zimbabwe okuba nti bamanya bungi ki obutudde mu ttaka mu Zimbabwe ebw'ekibugagga kye bayita uranium n'ebibugagga ebirala.
Okasia was accompanied by the team of geologists under nuclear science led by the Commissioner Nuclear Energy Department led by Sarah Namfuna, combed some parts of Zimbabwe to confirm the potential of the minerals in the central Uganda district. In the central Uganda district, that is Uganda. Do you copy that? Babayesa abanyarwanda babatutte Zimbabwe babatutte Rakayi Masaka Kiboga Mpigi Mukono wabo temumanyi lwaki batwalayo nga n'atwala ettaka kimwe kyabatwalayo muli emwe basi tubaga muzuke kanso kemba somero mbibadira mu Luganda tugenze bakugambye batya bakugambye eti Minister Okasia yabadde awerekeddwako abanoonyereza nabo banna bakalimagezi mu kunoonyereza ku maanyi agava mu kyobugagga ekyo omukyalo n'omuyita Sala Nanfuna era nga bagenze okuba nga bakakasa ebyobugagga bino ebiri mu kitundu ekya Buganda oba ekya Uganda mu Buganda, that is Central Uganda District. Tugenze maaso. Uganda is considering boosting its electricity generation capacity through nuclear power, and uranium is needed for sustainable supply for the nuclear fuel for Uganda nuclear power program. Bakugambye nti eggwanga Uganda lyagala nnyo okutandika okukola amasannyalaze nga likozesa ekyobugagga ekyo omanye ntakoze byakulwanyisa wabula n'amasannyalaze agakola okuba nti bakozesa ekyobugagga ekyo okuba nti baagala tandika kikolamu amafuta agagenda okukozesebwa okuba nti bafuna amasannyalaze naye ng'ate si kyekigendera kye batunda bitunde. Tugenze mu maaso. The launch will kickstart the exploration process to evaluate the status of uranium prospect, starting with areas of Kyambogo, Lwansala, and Kyataba B in Zimbabwe district, said Okasia. Bakugambye nti mu kutandika okukola omulimu guno n'okunoonyereza n'okumanya bibagagga ekyobugagga kino bungi kibwe kirimu batandikidde mu bitundu bino mu kitundu eky'e Zimbabwe. Kyambogo oba gyekiri eyo waliyo Lwansala, waliyo Kyataba B oba Kyataba B mu Zimbabwe district. Minister nga yayogera bagambye studies have identified the prospect of uranium with the potential of hosting economic viable sources discovered in the district of Zimbabwe, Buhweju, Gomba, Chiboga, Mbala, Hoima, Kabarore, Kamwenge, Iganga, Toro, revealed Okasia. Okunoonyereza n'okusoma kwongedde okulaga nti eggwanga litudde ku byobugagga omuli uranium ebigenda okwongera ebyenfuna mu ggwanga oluvannyuma lw'okuzuula ebyobugagga bino mu disitulikiti ya Zimbabwe, Buhweju, Gomba, Kiboga, Mbalala, Kabalole, Kamwenge, Iganga, Tololo, ng'ono minisita yabyogera. Kati maama ebitundu byensomyeko ndowooza obiwulidde. Okuba kyeyempowe kufuuwa eggwanga litudde ku byobugagga ebifa ttogge. Tugenze mu maaso. Tugenze mu maaso Njalabi basomera bulungi. He said the government would undertake the detailed exploration and evaluation of the quantify the nuclear resources that will guide the nation strategy for supplying nuclear fuel for planned nuclear power plants. Agambye bw'ati nti government y'abafere bano ejja twala enteekateeka okulaba nti ejjayo bulungi nnyo n'okwetegereza ensulo oba guno gwakuna nga mwagala jjijjayo, guno gwakuna nga mwagala kujja vidiyo ne muswadde ngenda bisoma, ngenda kuzukusa bannayuganda bategeere eggwanga lye mwagala okutwala litudde ku guno gwakumeka nga mwagala kola ki nga mwagala jjijjayo ne muswadde ngenda gisoma eno report mpaka wulira
Uranium is one of the minerals commodities under promotion in Uganda, and its exploration was spearheaded under a 5-year mineral wealth mining infrastructure development program, MWAMID. The project should have ended in 2019. URN could not confirm whether it was extended. Bakugambye nti okusima ekyobugagga ekyo n'ebyobugagga ebirala kyekimu ku nteekateeka Uganda gy'erina ey'okusima ebyobugagga ebyo nga kyakuteekebwamu amaanyi era kigendagendera okumala emyaka 5 okuba nti kigenda kwongera ku byenfuna n'enkulaakulana wepo n'ebintu ebirala, era nga enteekateeka eno yali yakuggwa mu 2019 naye ndowooza baafunamu obuzibuzibu okuba nti teyatuukirira ne bagenda kugyongerayo. By the end of 2021, the government confirmed uranium deposit in Nkwandwa. Ulida, bulungi nnyo mwagala jijjayo. By the end of 2021, the government confirmed uranium deposit in Nkwandwa Parish, Kiboga District, Katala Parish, Kalungu Sub-County, in Buhweju District, Kyambogo Parish in Tusi Sub-County, Sembabule District. The uranium prospect in Sembabule indicates chromium, copper, lead, wolfram, tin, and zinc. Ulida. Abajikwatamu mukyaliyo mujikwate mukanzire mbibasomere mutegeere mmwe basajja mule bakazi mmwe nti mulina okusituka eggwanga litudde ku byobugagga omusajja ettaka alitwala. Ulira byobugagga mbasomera. Ulira ebitundu bino. Ulira. By the end of 2021, the government confirmed uranium deposit in Nkandwa Parish, Kiboga District, Katala Parish, Kalungu Sub-County, Buhweju District, Kyambogo Parish into Sub-County, and Sembabule District. Uranium prospect Sembabule indicates chromium, ekyo kyabugagga, copper kyabugagga, lead kyabugagga, wolfram kyabugagga, tin kyabugagga, zinc kyabugagga. Tugenze. In 2009, the Canadian graphical consulting company Preston Grant and Weston Limited PGW identified 8 targets areas were selected as possible uranium mineralization zone. Bagambe mu 2019 ebitongole ebinoonyereza ku byobugagga ebitongole bino omuli kye bayita Canadian Geographical Consultants Company and Patterson ani akuba mu nveeko and Patterson Grant Watson Limited bazuula ebifo 8 ebyalondebwa nga bino bijjuddemu ebibugagga ebifatogge. The areas identified by Preston Grant and Weston Limited include Alua, Pakwachi, Hoima, Fort Potro West, Fort Potro East, Mbala West, Mbala East, Kabarore, Kitgum West, Kitgum East, Gulu Masindi West, Masindi East, Kampala, Aloi in Lango, Jinja, and neighboring district of Boyende. TV chi ereba bulidde parliament chi ereba bulidde bino ebintu. Ne Kampala yennyini Kampala district mulimu mineral resources. Bano kunywa ku mazzi mujja kugwa eddalu. Ne Kampala district ajjudde mineral resource atudde ku byobugagga. Gobulwa military barracks manya nti waliwo ekiriwo ekyobugagga. Mbaddiremu kano kakabaddemu ndowooza. Ebitundu bagambye nti kampuni ene ya Preston and Grant Watson Limited bayongerako ebitundu bino wammanga. Kwaliko Alua, Pakwachi, Hoima, Fort Potro West, Fort Potro East, Mbala West, Mbala East,
Kabale, Chitugumu West, Chitugumu East, Gulu Masindi West, Masindi East, Kampala District, Aloi in Lango, Jinja, and the other neighboring district of Buyende. The National Development Plan, NDP 2021-2023, the project electricity consumption at 1,872 kW watts capital and generation capacity of MW by 2025 to meet the target power sector investment plan. PSIP 2020 plan to use nuclear power to contribute to the base load. Feasibility studies of the proposed project have also been conducted in support for the International Atomic Energy, IAEA, CNNC of China, Rosatom of Russia, among others. According to Dr. Okasia, the nuclear power program is crucial to the government realization of meeting to total installed capacity of 50,000 of megawatts of electricity by 2024 to ensure energy security for industrialization. Several undertakings are being implemented to prepare for introduction of nuclear power into electricity generation mix. The government wants to produce at least 24,000 megawatts of nuclear power capacity to develop by 2024 to 2040, he said. The government has been planning to set up the Center of the Nuclear Science and Technology Program, one of the public universities in Uganda, for nuclear training, research and development. The facility will be used in production of radioscopes for the Cancer Center in Uganda and Africa. Kati munnango oli eyo otunda ettaka tomanyi lwaki bagoba ku mataka temukimanyi eggwanga litudde wagene mu Kampala mulimu mineral resources e Kampala osula luddawa kyovula nti omunyalwanda bamusomba okumuyingiza eggwanga gogenda kukola bakutwala kukola bwa seculiko kati Kampala buli lwomulaba akanyonyi kano nga kayise mu kitundu buno bunyonyi ekika kino Bulula bakanyonyi ekika kino lindako manyi kati munyize nze ndiwo banyiza bulula bakanyonyi ekika kino kano ekika kino bwe bunyonyi obutera ofuuyira ebirwadde bwe bunyonyi obutera okunoonya ebyobugagga obwo bunyonyi obwo kasitolo kalabe bwe kate kafuuyira birwadde kaba kanoonya bya bugagga bakola survey akanyonyi obunyonyi ekika ekyo Kati mama eno map okujja kungane wayiika Windows njibalaze buli kimu nkibalaze kati yensonga lwaki Museveni akimanyi lwaki ayagala ettaka mu mutunda ettaka abagoba ku ttaka aletaka abanyalwanda be kubanga akimanyi kyalina alina zaabu map nga bwogiraba yonna bya bugagga Uganda kwetudde ne Kampala kweri mu Kampala wakati etudde ku bya bugagga Kampala Uganda za mukitegedde mukitegedde bulungi nnyo abanyiiga munyiige mwakageza okujja ku firimu emirundi emeka eyo mujja ko firimu emu kati na kino kankibategeeze nakyo mukiwulire bulungi nnyo eno ngenda gikola ku Sande kanjikole ku Sande kanjibalekere kanjikole ku Sande naye mwenna abaana b'obuwala n'abaana ab'obulenzi ka video kano njala kabazanyira mukategere bulungi nnyo oba kansoke mbasomera information eno then tulyoke tugende mu maaso era nga batajja bagamba biki ebifa mu ggwanga wulira information eno which ewedde waliwo embeteza eyagwa mu kitundu naye tebagibagamba ku mawulire kanji basomere
Morning sit rep today in Kitaria zone. Muyenga area. Abasule Muyenga. Mukitaria zone. Muyenga area. At around 400 hours, the residents of National Robbers Movement Treasurer Honorable Nekesa was attacked by 5 men, of which among of them 3 were armed with SMG rifles. After accessing in the compound over fence, they managed to hit one city police officer on the forehead who was on guard duty. He became unconscious and he was disarmed. The particulars of the victim are not yet known after they went to guard the house where they got one SMG belonging to number 61955 PC Wafana Festo, a personal bodyguard to the principal who had left his weapon with his colleague and went away, making a total of 2 weapons. Later, they arrested one male-female worker whom his particulars are not yet identified. He was told to go and open the door for the principal because he is one who keeps the key of the of which he opens them. 04 doors failed to open. They forced and they blocked into the house where they went away with over 400 million Ugandan shillings. The injured police was taken to hospital for medication. Our own forces and police are on the ground to monitor the situation. More information will be communicated. Kino temuna kyulako wantu wonna nti omu kubawanika ba NRM Honorable Nekesa wiche wedde abasajja 5 basalako amakage nga balina SMG ne bamunyagako obukadde 10,000 bina just pate treasure bamujjako obukadde 10,000 ne temunagawulirako ku TV ku radio mbasomedde ne namba buli kimu kyonna n'abantu abali mu ddiiro eno mwina kye mumanja ebisigadde amala kange esigaliza tujja gafuna ku Sunday. Tujja gafuna ku Sunday okaba n'abatukiriza okutuukayo. Olunaku olungi video wedde tusinkane ku Sunday saa 2 ez'akawungezi mu Bulange Mmengo bwe mujja okufuna amala. Mukama bankomire. Abanyiizo ebigagge biri mu Uganda mukuume ettaka lyammwe. Oli bwajja n'amanyira ettaka lyo. Oli bwajja n'atwala ettaka lyo. Kuba temumanyi ttaka kikimutuddeko. Video bagezezaako gijja emirundi ena. Mikitegedde bulungi nnyo. Kubanga abadde ku pressure. Nze mbyogedde Mukama bakume mweraba.